po jako akawuwo. Ensonga y'enguudo wejjidde nga bannantebe balaajanira dda gavumenti okola oluguudo abaminsani lwe bayitamu okuleeta eddiini y'obukatoliki wano mu ggwanga nga luno lwe luguudo oluva ekigongo okutuuka mu kitoola olumanyiddwa nga Book Road. Entebbe International Airport is the only airport that doesn't have any emergency exit. The mayor talked about the Book Road. That's the road that we are talking about. That road is multi-purpose. Not only for the people of Chigongo, but for the safety of all Ugandans that are going to use the Entebbe International Airport. Oluguudo luno lwe lwokka olusobola okutaasa abantu naddala abava ku kisaawe ky'ennyonyi singa oluguudo olumanyiddwa lufuna obuzibu. It's our humble appeal as the people of Entebbe that road must be taken as a priority for the safety of all people who are using Entebbe International Airport, including all VIPs and diplomats and the President of this Republic. For our safety, we need a road that can help. Oluguudo luno luwezaako obuwanvu bwa kilomita 11 nga wabula kyennyamiza ti luno luzze luteekebwamu mbalirira y'ebyensimbi z'eggwanga naye nga kati wayise emyaka n'ebisiibo nga terukolebwa nga ne ku mulundi guno si lwakukolebwa. Last year we had an incident. An aircraft from Rwanda failed to brake and it slid off the runway to the other side of Chigongo. I was so scared, Honorable Minister. In case there is any problem, how could we go and intervene? We cannot use the runway because it will be busy. But the only road we have that can give us access to those side of the airport is Book Road. Omubaka w'Entebbe Kakembo Michael Mbatekamwa bw'abadde yeetabye ku mukolo gw'okutongoza okukola enguudo mu Ntebbe wano waasinzidde n'asaba gavumenti ng'eyita minisita w'ebyettaka n'enkulaakulana z'ebibuga Honorable Obiga Kania okwanukula omulanga gwa bannantebbe okufaayo okukola oluguudo luno. As we employ the workers, we have also to give a chance to the locals to have those casual jobs. And the technical, we have got some Martians who have skills. Charisi Magumba ategeeza nti baagadde basooka enguudo ezitali mpanvu nnyo wamu n'ezirimu omuwendo gw'abantu omungi olwo n'endala zikolebwe. Tutunulira business ki eziri ku nguudo ezo naddala nga hotel, apartments ne business endala. Then ne tutunulira kye tuyita enkwatagana ya network. Oluguudo lulina okuba nga lulina we lutandikira ne we lukoma. Terukola oluguudo nga luli makati nga teruna we lugenda kukoma. So bwe twavaayo n'enguudo ezo. Of course n'omuwendo kuba enguudo zino nga muzirabye ennyimpi si za bbeeyi nnyo nga ziri empanvu ze tukola. Minisita Obiga Kania mu kwanukula ategeeza nti wakulafuba n'okulaba nga oluguudo luno lukolebwa wabula n'akuutira ba contractor ba Schofield Engineering and Construction Limited okwewala okukola gadibenga lye. The delays are physical, not financial. The money is available actually. That's why when the delay occurs, it is caught up by money going back to the treasury. The money is available, but the period of the actual construction was delayed by various factors, as I have said. Maybe some changed designs, or in the recent case by COVID. Minister Kania agambye nti ensimbi ez'okukola enguudo zino we ziri era nti ba contractor balina okulaba nga bakola butawera mu myezi 15 egibaweereddwa watali kwekwasa. You know, when COVID came, we needed some of our designs to be approved by consultants from outside the country. And these contractors could not come into the country. These consultants could not come in the country because of the travel restrictions, which were limited. But now we're trying to speed up by splitting some of the projects so that each entity is able to get other contractors to do the work. Enguudo ezigenda okukolebwa kuliko Njeru Road, Jinja Road, Division B, Kasimu Kiwanuka Road, wamu n'okumaliriza paaka ya taxi ey'Entebbe. To get other internal consultants who can help to make sure that the project is completed in time. What I want is quality, durability, and generally completion in time. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.